nze sisuubira kulaba Besigye nga afuluma kati kubanga nze entalo zendabyeko nga ziri mu President Museveni nga zitutte personal n'omuntu kooti ne bwesalawo ebintu byonna byebeesaze lwakiri bakukwata nga wakafuluma ne bakuzaayo so nze ndowooza olutalo luno lwatuvaako ddaffe nga bannansi lulinga oluli wakati wa Besigye ne munnansi ko munne so nze ndowooza olw'okuba nti luli wakati w'abo abantu ababiri kooti ne bwenaaba eraba nga musango gwe tegulina bujulizi bumala ne bw'anaaba afuluma lwakiri bajja mukwate bafune kye bamusibako bamuzzeeyo so mbufunze Besigye alina kuddayo wa mukulu munne ebino bintu kati bya bannansiko era birina kuggwa nga bannansiko naye nze ndabira ddala ekintu ekyali kuba Alan Sewanyana ne Segirinya nga kyekiri ku Besigye nti nno nga Maka kyagambye basobola okumuta leero enkya era ne bamukwatirawo wennyini ne bamuteekako ate era emisango emirala so n'abeera ng'ali mu ekyo okumala emyaka ng'ebiri nze kyendaba nga bwe nabannyonnyodde nti ndi mwana Muganda era bagamba nti omwana omulenzi aseera na kitaawe nze ntegeeza bannayuganda nti kijja kuba kya buswavu nnyo bwevaayo nezira mu kitange so nsaba bannayuganda ne bannamawulire bakkirize neme kubaako kyenjogera ku bikwatagana n'ekitange kubanga obwo buyinza sinza bulina okkiriza kukola kyakupapa ekirala nze natutte nnyo obudde okuinterpretinga obuvidiyo bwe nabadde ndaba abasinga batunidde ekifaananyi kyebikubiza ne President Museveni naye nagenze nendaba obuvidiyo bwonna omukolo nga bwe gwatambudde nga bw'ointerpretinga obuvidiyo omwana yabadde ayimiridde emabega ng'anyiize bw'ati azinze emikono bw'ati era President Museveni yennyini ye yakyuse yennyini n'amutunuulira bw'ati naye ng'omwana yeefuula atamulaba n'amukoona nako n'amugamba akole bw'ati ekigalo mu bifaananyi omwana n'agaana nga kikulaga nti ono omwana tewali kifaananyi kyonna kiraga face expression nti yabadde happy okwekubya ekifaananyi ne President Museveni oba yadde happy okulina na President Museveni oba okumusisinkana ng'abalala bwe babeera because abantu omusisinkana Fountain of Hono okyamuka amasannyalaze gakuyitamu ng'omuntu omulala yenna nti kwono omwana saakirabye yabadde ng'agamba nti kyabulijjo nti bulijjo atera osisinkana President teyakyamuse era n'ebifaananyi byonna wedde ali bw'ati nga bali ku mutimbagano abaasama banna omukulembeze tasisinkana naye ne Adamu Kungu akubuulira tovula buli muntu yadde alumba omwana nalowoozeza nti omuntu naye kati yawaddeyo obudde kwetegereza bintu bino oba yalabye ekifaananyi n'akomaawo naye bw'obanga walagoberedde obuvidiyo bwonna mugende mubukebere ku TikTok abaana abamu babutaddeyo ojja laba reaction y'omwana expression y'omwana teyina kyonna kikulaga nti mukyamufu asanyusa osinkana President Museveni takirina kitegeeza nti wedde yabadde nga alina bye yeemulugunya agamba senga mumpa omukisa wano nembyanjula ng'omusajja ono akyali wano okitegeera so ekyo nakyo nakirabira mu credit olwekyo n'okumugamba kukola ekigalo era n'agaana ekirala kye nalabyemu nti omwana nga yewe mba nfunye omukisa ogwogerako naye kyakiiro kyensobola omugamba nti kino kimwashalinze mu byobufuzi eno event yamwashalinze mu byobufuzi because essaawa eno okubanga okutte internet bwotyo incident yesoose ebyobufuzi n'okwata eggwanga lyonna bwoti internet yonna n'ogizingako omaze okubeera ushered into politics kati kyonna ekiddako okuvaawo abeere nga yeegendereza lwaki nti akkirize engeri gy'ali muto bamuzimbe wabo byaba atamanyi akyalina okukula. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna
akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kati twagala kwaniriza bannange byonna gye musinzira okubanga ate mutulaba mwongere okubanga musubscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga mufuna videos ekifaanaganako bweziti byonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkubaza okubira nga totwegasseeko olunaku olwaleero. Weekly panel tuba tuyingiddewo ate tutunuulira ebintu bingi ebibaddewo mu wiiki era tugenda kubanga tubiddukadduka mpola mpola mujja tusaasira naye byetunajjamu bijja kubanga byebisobodde okubanga bikola ki nga bivaamu. Kale naye kakati bannange kubanga tebategeeza ku African Canadian Foundation ebaleetedde second global conference eri ku substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Conference eno etegekebwa buli mwaka era nga ebeera Canada. Kati wekibanga kirooto ky'okutambula bukogendako e Canada guno nno mukisa gwe mbadde ndowooza nti wandibadde oguddukira nga bukyali. Kakati abantu bano bajja kubanga bakuwa invitation y'ensonga lwaki ogenda okusaba visa. Bwe ogenda okusaba visa olina okuba n'ensonga lwaki ogenda. Kati conferences zino ze zimu ezikyasinze emikisa emingi okufuna visa lwa nsonga nti nno oba ogenda kufunamu. Ekyokubiri conferences zino balusuubira nti nno olina ekyamaanyi ky'ogenda opiikinga okuva ku ggwanga lyabwe. Kale kakati invite bajja gikuguza zigenda kubeera ku $420 gwe ava ebweru wa Canada, so osobola kubanga bakutuukirira ku namba eyo ey'essimu. Naye nga conference egenda kubeera kuva ennaku z'omwezi nga 12 paka ennaku z'omwezi 14 Septemba. Kati gwe wenna ayagala okubanga ate ogyetabamu olina kutandika ku applyinga kati osobola okubanga ate ogendayo. Kale kuba ku namba zaabwe ez'essimu okusobola okubanga ate ebisingawo obitegeera. Clarion batikka bintu babijja Dubai nga babireeta mu Uganda. Ojja kubasanga kwa Hamri Airport Edeira, gwali wano mu Uganda ojja basanga ku Diamond Trust Building. Bakutegeeza nti mu nnaku 3 ebintu babituuse Kampala kisinga babitisse ku nnyonyi ate era mu nnaku 18 babitisse ku mazzi ebintu bye bituuse. Kale nabo bakutegeeza nti banoonyeeko ensonga eyongeredde okubanga ate etambulira ddala bulungi. Kale mbaaniriza basibo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba olunaku olwaleero. Ronnie Mark mbuliza ku bantu. Abasebe ne banyamba babuuzaako wonna woogenda oteekamu Ronnie Mark Kingi ate ku YouTube oteekamu Ronnie Mark Kingi official ensonga tubeereyo nga tuzoogera side eyo era abasobodde otugoberera waliwo eyaŋŋamba yava ku channel kuno najja eri ewaffe ku Ronnie Mark Kingi official mwenna mbeebaza abasobodde okikola kikwekweto kweyagaliza kikwekweto kweyimusa tulina okwewagira 2025 paka tunatuuka mu campaign nga tuli mu kwewagira. Sebo ne banyaba batulaba nyagalo bategeeza nti bw'oba oyagala okuzimba tokkiriza ne bakutomeza ebizimbisibwa ebikyamu tukuzigirira ebizimbisibwa ebiri ku original biri ku Harrison Hardware na Tete. Abantu amakeso oluguudo olwo mugimanyi obona otuuka ku bitaala kulabamba o just opposite ojja kulaba hardware erabika obulungi ennyo bagita Harrison Hardware yetunda ebizimbisibwa byonna mabaati, seminti, byamazzi, byamasannyalaze byonna bigenda ku kizimbe biri ako Harrison ate nga biri mu original era tubiddeko ne ku omugagga Siraje Mugerwa owa Harrison. Sebo tukubuuzaako weebale tuteeka mu ssente ate weebale kutwagala wete wetandise. Kale unique yesebo mugamba mutya abatulaba tusanyusa okubanga nate tuli wano okubaweereza. Njagala okubuuzaako ku bantu bange gye mpangalira Makindye East nti mugamba mutya
ntuusa okusasira kwange eri famire y'omu Kasanvu okufiirwako muzeeyi Zedde oyo buli omu gwabadde amanyi nti talina ttabbu. Nenyongera era okulamusaako ku bakulembeze bannange mu constituency timugamba mutya bannange akaliro omukawulira nja kuba mbajjukiza buli kiseera nti nno wendi kansala LC5 addako Lord Kansala owa Makindye East. Sunday eno ye Palm Sunday. Abakatuliki ngaffe tugenda kuba tusigazaayo wiiki emu okutuuka ku Easter. Ng'era njagala okubategeeza nti nno tugenda kubeerawo ku St Jude ewa Bigalo, nja kujja tusinzize wamu. Yes, kale ntandike nawe munnamakindye East. Ate gundi yasaze ddi okugenda ku bwa meeya. Posta wagirabyeko ya Kasozi Ibrahim. Posta nagirabye yasaze agenze ku bwa road meeya. Munnange nno Kasozi ndowooza ye muntu eyasooka okulangirira nti ayagala bwa road meeya. Nga ne Banyanzi ne Mulyanyama tebannaba. Era olwaluuzi nga akalulu kali akaggwa n'agamba ayagala kifo ekyo. Naye ndowooza mu kugattagatta abadde akyetereeza kwe kulowooza nti nno yali akomyewo ku kifo ky'omubaka wa Makindye East. Naye kati eno posta eyongera okukonfaminga nti yeegwanyiza entebe ya Kampala. Ate naddala engeri gye kiri nti FDC zino zeeyawulamu. Ndowooza FDC ey'e Najjanankumbi. FDC ey'e Najjanankumbi babadde tebasobola kulekera Lukwago ayineyine abatwaleko ekifo. Wakiri nga balina omuteekako omuntu agenda okumusuuza ku mugaati. So kati kana akalulu ke tugendamu akobwa Lord Mayor Kasozi waba confirming nti waali nga ne Lukwago waali nga ne bali mwezo azze. Kitegeeza olutalo lugenda kubeera between Kasozi ne Lukwago. Bali mwezo abavudde mu game. Kati bali mwezo agenda kusigala nga aseeya buseeyeeyi. Bano bo bagenda kuba nga beerwanyisa. Tijjukira balina olumosi kyebalwanira kyekimu. Jjukira nti FDC Najjanankumbi be balina structures za FDC okuviira ddala wansi. FDC Katonga bali kuzimba buzimbi. Era oyinza ogamba nti no bwe baba balina bawagizi abagoberezi b'abeesigye. Kati Kasozi wabeera zze mu equation ng'owa FDC tugenda kulaba ekintu nga bwe kyabadde Kawempe nga FDC Najjanankumbi ina candidate waayo gwe batembeeta. Ate na performing na bulungi osinga bali gwe bali bataddemu. Kati wano onayinza obuta performing bulungi kusinga Lukwago naaba ayina kyamusuuzizza Lukwago obutagenda na nkota yonna. Kati amusuuza ate bali mwezo najja n'abayita wa. Kati mongeremu obendala kyogezaako tegeeza nti akalulu kano bali mwezo yalinga yafunamu. Bali mwezo afunamu nnyo. Ebyaddala Lukwago oyo musajja w'amaanyi ate Kampala wano abadde agundidde nnyo nga taseetuka. Kati bw'abanga bali mwezo afunyeyo omuntu agenda mumuzoganyiza omuntu abamukwatiddeko kinene because kati kino ekyabwe no kigera beera personal. Kati tugenda kuvaana ku kiri ekyokugamba nti lwaki Nuupu esimba omuntu ku wakati waliwo ekibadde waawo Nuupu waki musimba ku Lukwago omuntu kati ne FDC naye abantu balabanga Lukwago atasaana kuvuganyizibwako mu opposition. Kati era mu kalulu akawedde oli omukyala we yajja Nabiira balabira ddala nga Nuupu eringa erwana Lukwago sinti kwagala kifo naye nga balwana akoleki aveewo. Ngera we kyali mu kulwana Besigye adde emabega. Kati essaawa zino olutalo lugenda kuva ku Nuupu ludde ku FDC bbiri nga zirwanagana. Ka pressure kannyeko ngundi bw'avudde mu race ya East ka pressure kannyeko. Kasozi waba avuddewo ate tekikolera nnyeko. Nze nsuubira kiyinza okukolera nnyo TAFU B. Kubanga TAFU B ye candidate abadde awo nga oyinza okugamba nti no affiliation ye ku NUP ntono so n'aba nga anoonya mu bantu abali disgruntled. Abantu abo abali disgruntled
nga siba NUP babeera nabo bagenda kufuna candidate owaabwe aba atutte abantu ababadde bawagira Kasozi okitegeera yes kati n'abantu abatali basanyufu eri enkola ya Nnyeko abatali banuupu kitegeeza otafubi abalina okubatwala naye ate nze ndowooza era abadde ajja mukosa nnyo because Kasozi oyo Kasozi engeri yabaddeko MP mu kitundu nga yali yafuna obululu 9 ne bw'oyitayita mu constituency obateekawo ababiri olaba nti Kasozi ono abantu bamulabanga candidate omuggumivu ennyo okusinga ku ono wadde nti ono incumbent bamulabanga alinako amayinja amangi ati ekiriwo omuwagizi wa Kasozi si muwagizi wa Nnyeko okitegeera nti omuwagizi wa Kasozi waba amulese mu bbanga ani aliwo okumutwala omuwagizi wa Kasozi si wewa Mabikke ate abo bo beewalanira ddala kubanga Mabikke yanyooma nnyo Kasozi ye Mabikke akomawo Mabikke akomawo kati kitegeeza abantu abo basigadde mu bbanga bwe tuba tutunudde ku bano abaliwo abeegwanyiza mu Nuupu tugamba nti no Nnyeko ne Moshi bo bajja kulwanira ekya NUP kati Tafubi abeera ddako awo owookusatu yagenda okulwanira bano abantu abasigaddewo osegeera wekigenda okuba naye Moshi ebatamuwa kaadi talabye ku independent ayinza obutajja Moshi simulabamu kyakujja nga independent ati nze mbadde n'ono kyesimugambye nti kiyinza okuba baleesa amaanyi mangi mu bwa road councillor unique azze ku ground yakola ki wendi tikati D womira unique card ng'odimotinze omuntu okumujja kuba member wa parliament n'omuzzayo ku bwa road councillor ate bw'aba yalangirira dda anti wabawo okwogerezeganya okuyira okubeera kati Saimo kiba kizibu nnyo eky'omuntu okukyusa ekifo mu maaso wali eri essaawa zino osobola okukyusa naye wali nyinza okuvayo ne ŋŋamba njagala bubaka kubanga obwa road councillor mbadde ntwala constituency almost yemu n'ey'omubaka era oli n'agamba nti osanga wali asobolawo naye bw'oba ng'obadde ozze ku ky'obubaka ng'olaze gwe bw'oyagala jjukira n'eno naffe tuli grounded era buli muntu abeera atandika okufuna candidate we nti no kuba MP nina Moshi nina Nnyeko nina Tafubi kati kuba LC5 ninaani ninawo unique kati gwe woova eri n'ojja okugwa wano obeera ogenda kusanga obuzibu okitegeera nti nange ogenda kugwa mu bantu bange besigenda kukyusa kubagamba nti muwagire gundi wabula ŋŋamba tugende mu maaso kati katulinde tulabe naye akalulu gye tukoma okusembera abantu abenja bakola ki bongera okuba nga balangiridde kale era ndowooza just tugenda kugirako olunaku olwaleero omulamuzi linako n'omuntu eyasembyeyo okulangirira nti ajja kuba president Nandala Mafaabi posta nagirabye Nandala Mafaabi ajja kuba president naye nga FDC najja nankumbi ate n'akalulu ka Nandala singa temunayisa nnyo Nandala maaso Nandala alina obululu ekitono ennyo emitwalo ago kwazimbira akalulu ke alina Bugisu ajja ne Bugisu by the way omu ku bakandidate abalina region kati Nandala wajja ne Bugisu ate Amuriati n'amwongerezaako Teeso gye mitwalo ago ku nkaaga ate njagala okikkirize nti no wakyaliyo abantu bangi nnyo nga ye wa FDC amidist biri byonna ebyaliwo nga ye yasigala wa FDC era wotunula nnyo ekaseese eyo balinga batandise okukomawo aba FDC katonga kati so aba w'amaanyi kale akyo kino ze tukigenda tugatta ku kye tugendako okummibwa kwa Dr. Kizza Besigye Bail olunaku olwaleero nga PFF bakyagimye ekibiina kirekawa ekisinde kya PFF ati tutandike kukumma Dr. Kizza Besigye Bail olunaku olwaleero because eyo yonna gye batandikidde nga basoma tubali tuli mu kukola stream eyo naye nga gye batandikidde omulamuzi byonna nga bakanso ba best byonna babikoze bulungi po element oba point emukubize badde ya byabufuzi the politics omulamuzi n'amumma bail era zeeyo kati nze ndowooza Besigye okumumma bail
ate ekiringa ekyongera Najjanankumbi amaanyi anti Besigye ne PFF be babadde balwanyisa Najjanankumbi woba obajjeewo tewali mulala abalwanyisa. Wana aba PFF bakyali ba disciple ba Besigye nnyo. Kati njagala tufune scenario where we do not have PFF in the picture mu elections naye nga tuyinawo FDC Najjanankumbi nga weeri bano ba disciple ba Besigye bagenda wa? Osegeera wenkugambira ntino abantu bagenda tandika okwekyusa baddeyo eri gye baava. Kaadi y'ekisumuluzo kiyinza okuddamu ne kifuna kaadi zaakyo. Yes. Kubanga ate aba PFF balina kibatakkiririzaamu tebakkiririza mu Nuupu. Tewali muntu mulala yenna gwe bayinza kugowinga mu mabega we okujjako okuddayo. Besigye asobola bakkiriza okuddayo. Ate Besigye waba taliiwo. Jjukira olaba omuntu okubeera ku ground kyanjawulo n'okuwa order nga toliiwo. Abantu bagenda kubeera awo nga tebaliiko agamba. Kankuwa example ya Mutazindwa Sweet Cake mu kalulu ke Kawempe North yali wa PFF tumumanyi naye era bano baavayo ne bagamba PFF tetulina candidate. Okitegera bagamba tulinayo muwagizi. Ate kati bano Balukwago we bajja ne bawagira Nalukoola ne baleeka Mutazindwa ng'ali mu space. Mutazindwa naye kye yakola n'akwatagana n'abasajja ba DA. Okitegera kati tujja kubeera n'abantu batono nnyo abagendako mu DA n'abalala baddeyo mu FDC enkadde. Naye nze ndowooza abanaddayo mu FDC era bajja mmaliza babakubi akalulu kubanga fine party eyinza okuba erina amaanyi naye bano abakatonga balina ba personalities ba politician nga ye omuntu nga ali powerful. Nti nakirabako wano Makindye Alan Sewanyana bwe yali ajja ku bwa kansala ne bwe yali ajja ku bw'MP nti yayinga affiliatinga na DP naye ate nga bw'atuuka mu campaign akkiriza Besigye nga Besigye yajja ku campaign ye ne Lukwago n'abalala. Kati nga abantu bano abatambulira ngu Alan bakola kinene nnyo nnyo okukkiriza abantu b'e Makindye because Alan abantu abali bamuvuganya ssebo baali b'amaanyi. Kati ffe waffe ku Mubaraka awo twalinawo mutabani wa Mubaraka nga w'amaanyi awo wonna ng'ate abatudde mu politics osinga Alan ng'alina n'abantu ab'amaanyi bamanyi bangi naye ssebo Alan ebimu ku byamuwanguza abantu bano personalities abajja nga olwedde bajja n'amaanyi gaabwe nti balamu omuntu nga Besigye ssebo ne bw'aba nga tazze na kaadi nti ndi ya FDC najja buzikulaleyo asobola okuwiningira emitima gy'abantu abawe. Ekifaananyi kya Besigye kiyinza obba eky'amaanyi ku posita kati? Nedda. Kati mu FDC ani ayinza obeera n'ekifaananyi ekisinga ekya Besigye? Njagala mukimanyi nti akalulu ka general elections si ye by election. General elections buli omu yeerwanako yekka. Ntino ne candidate wa mwowa waggulu asobola obutatuuka mu constituency eyo. Okimanyi? Nga kati katugeze akalulu akawedde. Bobi Wine yayingira Kampala. Naye lwakwatiro Kampala wo amaanyi gaaliwo aga Nuupu. Kati mu constituencies eziri ebweru wa Kampala ewale nnyo FDC gye yayinanga amaanyi nga Besigye talina kusooka kutuukayo oli kuwangula naye nga bakozesa structures zaabwe okulaba nga bawangula. Kati we bakeera ku makya abantu abaali bavudde kankuwa example y'Obusiraamu abantu abaava mu Kampala mukadde ne bagenda ekibuli tusinga bategeerera wano e Kampala naye we tugenda mu byalo bikyukamu ojja kwesanga ng'era asigala musiraamu. Kati owa FDC agenda kusigala nga wa FDC wadde bano basalawo okwawuzaamu naki era olaba PFF yasigalamu just zino figures zetumanyi ate nga zeetooloolera mu Kampala si zeebweru. FDC eri kye yasigaza nti bakulaga tulina chairman wa FDC Mbale, tulina chairman wa FDC Kasese, tulina chairman wa FDC Kumi. PFF jetayina kati bali bayina kwe batandikira. Unique oyina ekintu ky'obuusa amaaso nti ne ba chairman boyogerako abali mbitundu ebiri distant ojja kwetegereza nga abasinga abantu abali mu FDC bali bayina engeri gye bakkiriza nnyo mu Besigye emyaka gy'amaze nga yakulembera FDC for over 20 years. Bali bwoba bikkula mitima gyabwe emisayi gyabwe Besigye mwali nti Besigye buli wabanga alina waayimiridde wali
bayinza obutakikulaga nnyo nti ffe tetwawukanye naawe wenajja nankumbi naye ng'omutima guli wali Besigye wayimiridde. Kyova olaba nti influence ya Besigye nga twogera ku FDC in particular ekyali amaanyi nnyo across the country. Ti n'abantu b'oyogera kujja kwetegereza nga Amuriat gwayogerako nga chairman wa FDC distant areas. Bamugambe nti nno chairman wa FDC no gw'obadde okkiririzaamu tumulabye akokota n'abantu ba Besigye naye ng'ate gw'okyamutwalanga ki owe najja nankumbi. Mark, FDC we yakola delegates conference, FDC najja nankumbi abantu abajja wabalaba ne FDC Katonga we yakola delegates conference era wabalaba nti nno ng'ogyeko Lukwago, Salamu Musumba, Semuju Nganda, Harold Kaija, Ingrid Tulinawe ne Besigye, Doreen Nyanjula. Kikubeerera kizibu nnyo kusightinga out big names. Okitegeera okujja kwa Amuriat kwali kwa kujjawo syndrome ya big name nti no tugoberera Besigye nga bo kye baagala tugoberera principles za kibiina. Okitegeera nti no era bantu bangi nnyo abaliwo nga ye akugamba nze ndi wa kisumuluzo era ayagala ennyo bali ba reconciling na bano ekintu kiddemu kitambule nga bukyali. Bakali kyamazima nga tumaliriza kuva ku nsonga eno. At times capital etegeerera nnyo ensi. Omotegeera kati ekisooka the fact that Besigye bamumye bailo era ayinza n'obutateebwa oba okuteebwa at a later stage kikakanya enteekateeka za PFF okutambuza emirimu. Kakati capital bwenafuwa eno be baali bamobilizing ne babagamba nti bannange ekiro ekisumuluzo kikadde kyafa ne Besigye ali eno oba ontegeera bagenda sigala awo. Jukira Nandala Mafabirida alina budget alina baka 32 mu parliament budget agikola ki kati yagenda kudda eri mu structures zaabwe. Ontegede bulungi badde mu structures zaabwe yagenda bagamba nti bannange ekintu kyaffe kiri mu kuyiga kikola ki. Kubanga FDC najja nkumbi kyakola tevuma Besigye. Ontegede bulungi era so kugenda bagamba president waffe bamusiba tusooke tunyweze ekintu kyaffe. Kubanga jukire yandi badde abagamba nti abalimba talina kibiina. Kati kiza FDC najja nkumbi yasigaza upper hand because capital bo batambula PFF teina wekola ki. Awonzikanya nammwe awo kituufu naye waliwo party endala ndoza yote tutojogeddeeko nti ate eno mu bantu ekifaananyi kya FDC naddala najja nankumbi kyonoonese nnyo mu mwaka guno oguwedde mu bantu batandise ogirabanga eyava ku mulamwa ekyaleetera ne bali okugenda e Katonga era kwali kwedistancinga ku kiswalo ekyali kimaze okwambala FDC najja nankumbi ate nga up to now tewanabeerawo solution yavuddeyo kulaga tweyambula ekiswalo. Netolowooza nti no maka nti zaali allegation anti allegations mu bantu baali balina okuvayo bakirage. Kati ngenda ku example DP ogiraba kigenda kuba kizibu nnyo DP okuddamu okubeera owa DP anti nga mawa amaze okuva ku bwa minister n'alekulira n'ava ne kuba president kubanga mawa agenze n'akolako ne Museveni ng'ensi ekola ki era bakuguna omulembe oba kitegeera n'ayogerako n'ebigambo ebikudaala naye ebyo n'ebyogera ku FDC najja nankumbi they are just allegations. Ate allegations ezo zeesobola okutandika okwegaana nga nobody is challenging lwansonga nti ne PFF they are not willing to go into a battle. First of all, team leader abatakola ki ekyokubiri balina kibiina kati otandika okujjonkera FDC ng'ogoba kintu bali bajjonkera FDC lwansonga bali balina ekirowoozo bagenda tandika ekibiina ekyabwe oba ntegeera kati FDC najja nakumbi ine emikisa gy'okudda mu structure zayo because they are in opposition. Naawe nyine yandiagadde okubajjonkera ogamba kati nkuba baaki ekyange nange tekitambula. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Olaba voices za reconciliation zajja nnyo ku FDC bano nga bawukanye okusinga ne DP we bayawukana okusinga ne Mpuuga we yayawukana ne Nuupu kubanga biri byali birabwako buli omu kati ekyampuuga buli omu akimanyi yali yatwala ssente ne bamugamba zizeeyo n'agaana so awo kiba kizibu nnyo okulya voices za reconciliation naye wano twali mu allegations nyingi allegations zali nyingi naye olwakuba Nandala Mafaabi boddayo n'onoleeta obutambi bwe ne shows yakolako ng'avuddeko naddala ku NTV okwo yayogera ebintu ebimu ebyaleeta abantu okulowooza nti byogera mu luzungu kale nsabaawo tuveewo naye nga banayika ndowooza just mu kigambo kimu tugenze nnyo Besigye najja Nankumbi. Shall we see Besigye nga afuluma before this year closes? Nze sisuubira kulaba Besigye nga afuluma kati kubanga nze entalo zendabyeko nga ziri mu President Museveni nga zitutte personal n'omuntu kooti ne bwesalawo ebintu byonna byebeesaze lwakiri bakukwata nga wakafuluma ne bakuzaayo so nze ndowooza olutalo luno lwatuvaako ddaffe nga bannansi lulinga oluli wakati wa Besigye ne munnansi ko munne so nze ndowooza olw'okuba nti luli wakati w'abo abantu ababiri kooti ne bwenaaba erabanga musango gwe tegulina bujulizi bumala ne bw'anaaba afuluma lwakiri bajja mukwata bafune kye bamusibako bamuzzeeyo so mbufunze Besigye alina kuddayo wa mukulu munne ebino bintu kati bya bannansiko era birina kuggwa nga bannansiko kuba olaba nti ffe bannansi kyova nti bannansi nabo badde nga omusawo guno abataguwadde nnyo attention gye gubadde gutegeera era abantu we bagezaako nnyo okubitegeera nga Kyagulanyi amaze kujja ndo I think hunger strike eyo yagezaako okugira buli omu n'agwenyigamu naye nze ndabira ddala ekintu ekyali kuba Alan Sewanyana ne Segirinya nga kyekiri ku Besigye nti nno nga Maka kyagambye basobola okumuta leero era ne bamukwatirawo wennyini ne bamuteekako ate era emisango emirala so n'abeera ng'ali mu ekyo okumala emyaka ng'ebiri nze kyendaba. Okay, kale ebyo tugenda kuba nga tubirekaawo bannaye cash bonanza byemu ku bibadde eby'amaanyi mu wiiki eno kigambibwa nti nno akawungezi k'olunaku olwa Mande n'amakya g'olunaku olwokubiri omusimbi ogusaba mu bukadde 10 gwe gwafunibwa ababaka first of all aba NRM opposition mikwano gye NRM n'aba independent abamu kigambibwa mbu kyatandika nga kirowoozo ekyabaka nga bagamba nti nga baavu ne boogera ne government chief whip Amson Obwa yogereko abogereko wa president obavu bakola ki baluma bw'atyo Amson yakwata ekirowoozo n'akitwala era bw'atyo president nakkiza nti ababaka baweeyo ku ssente wabula era ekirowoozo kya n'emikwano gyabwe bwe gikola ki bwe gijjira era nabo ne baweewa ki ssente wabula ati waliwo endowooza egamba nti no ssente ezo zaafulumye ekisooka okwebaza ababaka olw'okuyisa ekiteeso ky'emmwanyi ekyokubiri n'okugonzaamu singa etteeka erya Marshall Court UPDF Act singa bekomezeddwa ku floor ya Parliament lireetebwa kakati offices ezikwatibwako obutereevu baseere zigambibwa nga zaagabibwa ennakase ne ku Parliament office ya Parliament omwogezi wayo Sabiti yavayo n'abyegaana office ya office ya Speaker Sabiti gyayogera yavayo n'ebyegaana office ya Parliament omukyalo oyo amyuka Igidudu embaseerabidde yavayo naye n'abyegaana office ya President nayo yavayo n'ebikola ki n'ebyegaana wabula aba opposition bakyalimira kubagamba nti ssente zo zaakoze eki zaafulumye awo tuli olunaku olw'ejjo akuba ekiraka kya Ssennyonyi Honorable Muwanga Kivumbi first of all bamwita super kiraka ekiraka kiri kitya so far how do you see his kiraka ekiraka kya Muwanga twagala omugamba ssebo mulimu mulungi nnyo gwe wakoze akuye obulungi tukubira mu ngalo ssebo TV tugamba ntuliraawo walogo okutulawo n'asitama obusitami Muwanga atuddewo alako badde sinakawulira wamalaga bannaye
nina gwe naleka atuule naye yasitamye busitami obuyogeredde wano nga waddayo eri ku mpewo toyagala byogera agasitamye nno ne yeebaka obwebasi asitamye abagezezaako wali ofunyeko omuntu akutuulirawo nandi kyevudde mubuuza abyogerere eno nga badde taziba byogera simanyi nakuba nti sigendagenda nnyo namuliivu ate kyoze nkola mbadde muno omukisa ti tukola babiri so sifuna mukisa kutuulibwamu bantu divorce kutuulidde mu kkono nakola ebyomukatale nasitama ogituulamu n'ogiwulira oba ogisobola ogitulamu oba ozitamamu ositame so Muwanga Kivumbi ssebo tukuweereza obubaka buno tukugamba ssebo ekiraka wakikubye kati gwe supa kiraka bwe tulinawo yafunye omukisa nabako Honorable Namboozi yatulirako Honorable Ssenyonyi Sewungu naye yamutuuliramuko Sewungu yabadde asinga omutuuliramuko naye ng'era amutuulira mu ntuula za paliamenti kubanga ndowooza yasoosera kuteekayo obubaka kututegeeza ndi banaye bassebo ne bannyawo mulina okukimanya nti kati nza am the one in charge so Muwanga Kivumbi emu ku babaka abagamba n'abakulu abo ebungereza abadde tabakoze bubi lwaki tebasigala naye nga yakoze bulungi omanyi Muwanga Kivumbi oyo ze ng'omuntu kyemwagalako kimu nti bazze babaoteekako ebintu bingi nga bye twetwogera ku allegations ezibeera mu politics ng'oluusi ebiseera ebisinga gye biggwera ng'obujulizi tebuvuddeeyo nti y'omu ku bantu b'olowooza nti they make you feel like a proud Muganda on any day people like Muwanga Kivumbi ne Namboozi oyo muteekako nti kubanga babadde ebyobufuzi bino nga birimu ssente eziyitingana everyday mulimu allegations eziyitingana everyday naye babanga bakyastandinze ate nga batayagala basitandinge be basinga obungi kitegeeza nti buli wembalaba nze nganze bandetera okufiringa nga proud Muganda kubanga be bamu ku basajja Abaganda abatono nno ddala abasigaddemu ensanga bali mu bifo bwe bityo abasinga badde bagenda beeyambule ekitiibwa kiri kye bayingirayo nakyo simanyi lwaki ssente zituuka ne zibamalamu bwezo era Muwanga Kivumbi oyo sebo twagala okuwa flowers zo nti abamu kuffe tukwenyumirizaamu era otusanyusa naddala abantu b'e Butambala eyo otuuka n'ogamba nti ani gw'oyagala okuleeta ku Muwanga Kivumbi kusinziira ku likodi ye ebadde eri kiriini waliwo ebimabegakaawo byali shekenayo abamu ku bantu bebaali bagezaako okunyeenyanyenya yali Muwanga Kivumbi oyo naye alina akodyo ke yakozesa n'addamu n'anyweza enkolagana ye ne pulezidenti naye okimanyi Bobi Wine alina omukono munene nnyo mu kukolagana ye ne Muwanga Kivumbi Bobi Wine nze nalowooza nti Bobi Wine yali tasobola kukkiriza basajja bano bonna kugenda bonna yali alina okusuuzaako mpuuga abamu era nga bwe yali yakasuuzaako kwaliko Nambooze kati nga yeetaaga Muwanga Bobi Wine alina move gye yakola waliwo kwali kuziika lwali lumbe kwali kwanjula kwa muwala we no ewaaba Bobi Wine eggomba Muwanga Kivumbi yajja nga ba MP abalala ab'oku kitundu president agenda kubeera wali tugende tukole ki kati ate nga Muwanga Kivumbi alina omukolo ewuwe era bagamba nti Muwanga Kivumbi teyamanya yamugwako bugwe Bobi Wine yagwawo bugwi era wamulaba ne mu kwogera kwonna yali atidde nagamba nange president azze president tumukoledde ki president tumuwente president okitegeera kati ekyo kye kyakyusa obwongo bwa Muwanga Kivumbi no actually ngagatako olaba singa ebintu bya ssente za mpuuga ow'ekitiibwa byaliwo nga bya busirise Bobi Wine n'agenda n'akuba olukuŋŋaana Masaka nga tebinnafuluma mpuuga wouldn't react the way he reacted nti omanyi omuntu wakusanga ku home ground nakubirako goolo olumu omanyi osobola okwegumya the same way nsobola okubirawo nga nina ebizibu byensanga kugyenkolera naye nsobola okubirawo nga terifayina teriiwo naye terifayina singa nfuna ebizibu mu mwezi gwendi omwavu mba ndyawo ka message ne kajja talikugamba hane TV eno kyagikola ki kyagyetaaga kakati Muwanga Kivumbi wakati mu kusalawo ngende wa mpuuga ngende wa Kyagulanyi atuuka ku mukolo abantu bazze bangi enduulu neeraya nga bakulaga omubaka bakwagala naye ne president gutukola ki gwetwagala tukiririzaamu kakati yali alina okuleka byonna byalina okuleka anti kiki mbadde gamba nti already allegations zaali zitandise naye ye nga ye tetulinayo move gye tugenda kumukwatirako tugende nti wano yali akoze move bweti eraga nti agenze wa mpuuga yayita nakola move alina statements era ze yakola mu parliament zaaliwo yabyogera naye nga abiyita wala yalinga ayogera naye nga abiyita wala
omanyi paka nakati ne tosolina kyosera kuvunaana baagala tekiriiwo okimanyi ekyo waliwo obuvidiyo badde bateekayo ng'ali mu byalo eyo balimba Mu byalo- aba ayogera bibye mu byalo abeera ayogera abantu bye baagala era nalabako ka vidiyo akamu ng'abantu bamubuuza wajagwa mu DA oba mu NUP n'agezaako okubaluŋŋamya abategeeza nti nno bannange oli waddembe okutandika ekintu ky'ayagala era najja nga aciting examples katosobola kugamba nti nno weeri tolina woomugirira oba ntega essaawa mpaka ne Sseggona naye yennyini naye era akyali awo yasigala mu dormant stage omuntu eyasalawo kuba MPs abo ye Mbwatekamwa Saalongo Michael owe Entebbe municipality ne Juliet Kakande ne Bwanika abo beba MP abasalawo ojjukira ne Charles Tebandeke ow'Ebbaale n'agenda n'aluma ku ground y'e Kayunga n'amanya nti wano naali emwene nyinza ono ayinza obutampisawo n'addayo naliko okusibya esaawa olumu omusajja omu najja n'agamba nti ekintu Wampuga we yatandikira se ekintu kyekyalimu amaanyi omuliro gwalimu ng'ebbugumu mweriri tuva nti n'abasinga bali bafunye ekirowoozo ekyegatta ku mpuuga kw'ebbugumu lyalimu eriri kati omusajja omu n'agamba awo tuli kusibya sijja mugenya yali politician n'agamba naye ekintu kino nno ndaba gye kiraga olwo Bobi Wine ng'amaze okugenda e Masaka ng'ate badde bamaze okulangirira nti Bobi Wine bamugobye e Masaka kye yakola e Masaka okuva e Masaka awo okudda nga bagamba omusajja ono alabika n'agenda tutomeza ekyo kyenkugambye kati ye muwangafu kivumbi kyamusanga waka kyamusanga mu lujalwe we yakolera decision kyamusanga mu lujja n'agamba kati wano okufa n'obutanyagwa oba osegeera era kati abantu abagamba nti Bobi Wine akyali muto mu politics balimba kwange ezo move ezo zikolebwa muntu amanyi kati namboze ekimufaaminga bamuleetedde ani Kivumbi bamuleetedde ani ono yagenda ekiraamo lawyers George Musisi kati namboze alabanga mukono kwa namboze wotandika okuthreateninga kaadi ya namboze oba omugjeeko obwamaama mukono kuba namboze alpha and omega w'emukono otegedde bulungi kati ne namboze kulwana olutalo okukakkananga Musisi avudde mukono era nkugamba eyo move Kyagulanyi yagirimu eya George Musisi okuva emukono okudda ekira ojjukira we bamukuba move kutiisatiisa kakanista ojjukira ku olwo lwe bamukuba kakanista yali ava wa George Musisi e Bulindo ng'amaze okubafaamingira nti nno kati George Musisi tumuleese wano abeera amugje ku oli awo manyikati nambozi amanyi awo olutalo nambozi olwa parliament olw'omulundi guno yasooka kuba Musisi era ojjukira n'okulonda obukiiko olutalo olwaliwo Musisi yali bamuvuma ebigambo ebipyattuku bwe biti bagali nambozi emukono olwedi bakulagadde nti mutabani wayagala kujja kwa ssentebe kuba meeya wayagala baba kujja kwa meeya ne bakulaga nti naleese Muyanja Ssenyonga wa musajja wange musajja wange wadde Freddy Kayondo musajja wange yombaka parliament yasooka okumpa ku sente nga talina kyanjagaza naye nga faani wange n'akusaabusaze n'akwokya abo mbagala Kayondo kwenfiira yali faani wange mu komedi n'asanga ku TV ng'ayambadde kisaazi n'ampa sente nga manze mubaka eyayiseemu nga n'okumanya tomumanyi nga simulabangako oyo olina mumunywererako so va ku bantu kati nadde wa Muyanja Ssenyonga era Muyanja kaadi agirina kaadi ajagala bajajjimuwa kubanga waliwo maseruka awo ate ejjukira kaadi z'emukono si za kitebe era zo zive ezo wakyogera ne luli so kati anyway kati awo waliwe tubadde tuddeyo cash bonus gwe tumpadde performance yago nze ndowooza Mwanga Kivumbi tetumudautinga era wobeera otunulira abasajja abalina experience mu kurunninga offices ezo gw'osookerako era namulabye ejjo ng'atudde mu ntebe eyo ng'olaba nti no ne ba MP bamurespectinga unlike bano abalala abatuulawo nti era yagenze n'ayogera statements ze nga ow'amawulire wa mukawuntaringa era ng'amuddamu kati then ayina ne statement gye yakoze ey'ababaka abataperforminze ababaka abatali loyo eri kibiina n'abagamba nze field commander era tugenda kujja mu buli constituency bw'obeera tokoze toli loyo tugenda kusimbako omuntu tetufaayo oba tugwa
negwe tugenda kujjawo ako kate tufaayo oba tugwa kabadde kakalinga amaanyi mangi ne bubaka bungi. Kati goba obadde olowooza nti nno oli kingpin mu constituency yo naye nga toli loyo eri ekibiina ye agenda kujja kugambe tukutaddeko omuntu tukugyeko kaadi kati tulabe kikyosigaza. Ekyo ndowooza yakyogedde naye ndowooza alinga eyadde ategeeza ababaka ba NUP nti akaseera kano akasigaddeyo kiri gy'oli okusigala nga weekulubeeseza ku bantu abayinza okuleetera okummibwa kaadi. Kati ye already wano bali ku drawinga line oba okwongera okunyweza eno. Yes, bali ku drawinga line deno badde kubanga kati kakubulire olaba abasajja ba DA abo gye bali boogerezeganya abantu buli candidate mu constituency gyalimu bamwogereza bakulaga advantage eri kikyolwanira eno kyolwanira kikino tukiyina bangi n'omwafomu osegeera yes nejja kubeanga babamu kubiradda kati eno statement ya Muwanga Jacob tadda kuwa meya asaba mu makadi naye yaliwo oli entalo za Jacob oli yaliko luli amaanyi yagajjamu abaagala ne bamukuba ne Jacob ale Jacob gwe mmanyi omanyi Jacob wa entertainment avangawo. Jacob is a person who says something that meaning kadi ajagala yes naye batagimuwa era tagenda kujanga independent nga luli. So nze ndowooza Muwanga Kivumbi naye twali tuwasalawo Jacob oyo oba luli bagamba yali wakuna oba yali wa mukaaga ffe twagaliza ekifo. Muwanga Kivumbi yakoze bulungi ate yatuddewo mu time nga waliwo skando. Njagala twebaze Joel Ssennyonyi okubanga ye ya breaking a story eyo ya ssente nti taba kukyogerako abalala abandi badde tebakipikinga on. Ate era njagala tukkirize nti nno Joel Ssennyonyi office gy'ayina y'amaanyi nnyo mu parliament awo ayogera ekintu ng'akirinako ki authority ng'akimanyi gye kiri kituufu. Ssente nnyingi nnyo ezigabiddwa mu parliament awo ezitali official. Nalabyeko Munyagwa ng'agamba nti n'abantu abo bonna baatutte ssente simanya parliament banyiga bunyize peesa mwenda ne mufuna omulundi gumu kubanga accounts zonna abeera zirina biki zino ssente si za account. Yensonga lwaki ogambye nti ne omwogezi wa speaker yagambye takola ki tebazimanyiiko. Zino ze ssente eza ddiiru ze ziri miliyoni 4 ez'abakagabo tezaali za account. Kati Joel yewe yagize ndooza n'agamba musajja we olina okukola ABCD kubanga nalabye mu parliament babadde ku reactions za chairman speaker ate Muwanga Kivumbi we yayimuse ye n'aleeta bya ssente. Actually, there is something I like about the style that Ssennyonyi started. Of course, Parliament has procedures ezinogobererwa. Procedures zirina engeri gye zitandika okukugiramu kubanga buli ekintu ekibanga kirina okuyita ku order paper. Speaker ayina eddembe okukuteekako n'obutakola ki naye leader of opposition ate ayina exclusivity okuraisinga concerns ezaki ez'enjawulo. At times kubanga Ssennyonyi lwajja na raising ekintu mulabanga ekyekitomo oba kitegeera naye mu nkola eyo such things bitandise okuyitawo biyitawo oba kitegeera bulungi bakati nja kukulaga nti luli ku fula ya parliament nga tekyetagisa kwogera ku mwana yeyokeredde wabweru wa parliament najja n'akyogerako kale muyinza okukibashinga ne mukikisaawo era kasita ye aba akikoze eki kati ne Muwanga Kivumbi era yasoose okukyogera omubaka w'ettoololo najja n'akibashinga n'akikuba Saro Pendi kati essaawa zino it is talk of town. Era speaker yagambye engeri gye kiri nti no tubadde tumuwadde obudde kaamaleyo. Ne maama alina kubanga gundi yaliko tayebwa bikola kwa maama. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona oba
otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Tukwaniriza ku Isuga Company Uganda Limited nga tukozesa ebyuma tukola enjije za buli kika, amadirisa mu fashion ez'enjawulo, kuzimba twokya gate, balcony grill ne fashion endala zonna. Isuga Company tusangibwa Mengo, Mutebi Road, ova ku Lubiringo okirire Katwe. Mwabali ebweru w'eggwanga osobola okutufuna website yaffe eri www.isugaengineering.company oba tukubireko 0757 29 26 64 oba 0786 23 93 36. naye kiri kyoyogedde Saimo ne gundi yakikolanga Ssemujju naye alina oluusi bwe yeetanga ebintu nga biringa ebyolusaabo nga naye abiteeka ani naye Ssemujju mubaka alina eddakiika mmeka ati Ssemujju taleeta kintu ne bakiteesaako naye ono leader of opposition yaba reporting okuva ku side eyiye oba kitegedde kati kitegeeza nti waliwo oluusi ne information bwesobola okujja nga tezze wa Joero naye ng'obezze wa Lubongo obezze wa MP omulala yenna ne bagamba naye kati omanyi eno information tunagiwa Joero yayino giyisaawo ffe ne tugamba Joero ayabizza naye ng'oluusi information omulala yabadde agifunye bwe kiri ng'era bwe twalaba ku bintu bye nammere eri ennyumba gye bayingiramu Lubongo yalina information naye nga yeetaaga okukozesa security ya Ssennyonyi lwakuba ekintu ekyasinza okukola nze kye nasinza okunotisinga mu story eno kyekintu ekisigadde nga kyerepeating emirundi n'emirundi eri ababaka, ekintu ky'okwegaana nga ssente nga zizze bazze bakikola emyaka gyonna ng'ekintu ky'okwegaana kibabeerako like okwegaana kye kigambo ekibabeerako mu mwana amangu ddala ddala olaba n'owe miliyoni 5 era naye sebo twasooka mu myezi gya kwegaana kwegaana kali speech yasooka dda ku CBS nali awo yakkiriza yagamba nagwanira era muganda wange Medi message bwe najja nja kukubuulira yagamba sente tannazifuna yagamba sente nazigwanira era bwe zinaatuuka ku account kitegeeza yali alaga tannazifuna naye ng'ate sources zigamba yali yazifuna dda kuba bwe nga tanajjana ku CBS nga yagamba nze sente sizirabangako bwe yayogeranga naye ate gye byaggwera nga takyayogera ku kyaze sizirabangako ng'olwo ate obujulizi butandise ovaayo bulimu abalala twogera ku butuufu be yafuna nazo ne miliyoni 4 bazeegaana naye waliwo omuntu omu gwe babatuuza eyakkiriza kati omuntu oyo gwe basinziirako ne bagamba mwenna abakutte ssente sizeyo sente Kagabo ze yaleeta kati ng'ate bagamba tetunazifunako tulya Kagabo yazze nazo mu cash. Kagabo yalwawo nno Kagabo muyaye yasooka zozesaamu naye Kagabo oyo mumanye nansa zasooka kukola n'amala n'azireeta kubanga sente ze bakuweza kashi n'ozitwala tugambe buno yazitwala mu nsawo n'atereka kati natuuka n'akomyawo yasooka gulamu ddagala n'ateeka ku ddwaliro n'amalo naye gundi ya Muwanga shall we see olunaku olw'ejjo by end of business yesterday yadde mbabakaanamu omu kyena kyagadde nga bali mixed by the way nange nasomye mu lisi olabamu wa UPC of course no kyeno zali registering the success ne independent sababu where does it leave a group that wouldn't want to surrender to an ultimatum given to Muwanga Kivumbi
naye nga the public is watching. The likes of Kabumbate Kamwa, Owekitiibwa Mpuuga, Abedi Bwanika. Naye ndowooza abo bo baasalawo. Anna bwana abookya ndowooza bayinza okuba bafunamu obuzibu n'ekibiina ne bakyabelievingira mu the principles of si nnyo. Olaba bayirawo mu politics muno olina okutekinga stand. Yensonga lwaki olaba nti baasalawo ne bava mu DP ne bagamba tugenze. Ate era we baayawukana eri tebadda mu DP. Osegeera. Kati waneeno mu buli ngeri basobola okuba nga bakkiriziganya na ekyokuzaayo ssente na biki. Naye engeri gye bali at loggerheads with NUP. Nga NUP yekikulembedde tebasobola kusarendalinga bajje anda akasajja kabenga kabawangudde abeera bawangudde. Era kati bano bonna bagenda kuwandiika amannya gaabwe bali basigaleyo tutegeere nti nno bali ane kati waliwo ekizibu ekitulina kati ngenda kuwa example kabaka birthday run nalaba Owekitiibwa Mpuuga baddukira Masaka kitegeeza tuli mu kaseera kakudde mu constituency omulabo batomuwadde we lead we ya propaganda singa totadde mukono ku gundi ekyo bana bikitacho ekiri oyagala toyagala kino ekintu tugenda kikozesa mu kalulu nga bwe twakozesa ekya egirimiti togikwatako era atasayininze ante Mpuuga wajjira n'asayininga ekyo nekivaamu kati olaba ku ego zaabwe abo abasajja tasobola kujja kusayininga wamane kati waliwo abatulaba kati nga bagamba kubamu akafaananyi nga omusajja w'e Masaka aleese ssente naye nga agamba nti kale bane nze kusayininga kyokka kusayininga busayinize bakugamba nti kale kubanga kya opposition yonna nga si Mpuuga Abedi owakalevu gwe kubamu akafaananyi nga Abedi kale yazifunye tasobola gy'omugamba nti Abedi yazeyo ssente ku bigambo by'omulaba afulumya olwedde mwabagamba dda baalya naye lwakuba nze kyenabyemu kyekino nti bulijjo ssente zifuluma ne bazirya ne tubyogerako ne bikomawo ne bikula naye ku kintu ekyatuuka ku Mpuuga twagala okongratulatinga NUP nti at least for the first time baateekawo ko ku mbeera nti omuntu alidde ssente ne bakulaga nti tugenda mupiini nga tumulemereko paka we kituuka ne mu bantu kimukose era nti bulijjo abayagana byogerako era bikomaawo bigende ate Mpuuga si bwe kyali bulijjo paliamenti eyo balya ssente osegeera ne wabeerawo oluvuvumaawo ojjukira miliyoni 29 Bobi Wine ze yazaayo ne Nambooze byaliwaawo ne bimala ne bikola ki ne biggwaawo waliwo miliyoni yaleeta mu kashi kati 29 zaalina obuzibu zagenda ku akawunti ezo zagenda ku akawunti era zaalina ova ku akawunti anti bano bakikozesa nti nno ssente baziwadde ababaka bagende mu constituency zaabwe byali biseera bya covid bayambeko that is ziri mu 27 ziri mu 28 we when we yagenda mu parliament ya 2019 that was 2020 ezo sente za covid ze zajja ku akawunti eza togikwatako tezajja ku akawunti okay so kati zino bano era bagenda ku akawunti ne bazijjayo bakulage nti no bakoze eki bazizizaayo Ssemujju Nganda alina sente zatazaayo era ezo 29 yo jjukira yagamba nze kanzitwale mu constituency kati NUP weevayo netandika okulabisa bino ebintu nti si birungi era abantu bagenda tutandikira ddala okutya ssente ezo era nga kyemmanyi ababaka bangi nnyo aba opposition bandyagadde oba babagamba n'okubagamba okuzikima n'olwokuba nti nno tulina kali ak'okulabisa ne bagamba nedda naye abamu ndowooza babalekeddewo ka confidence kali nti confidentiality weeri jangu sente tugenda zipiikinga kiro okusinziira ka video Joel Ssenyonyi ke yatadde nga kikulaga nti bakugamba nti sente zikime saamu zanvu ez'ekiro n'owankubadde obadde otidde ogumamu n'ogamba engeri gye buli bwa kiro kaŋŋende musajja nekyemmanyi first of all aba NRM they have no fear it is their money balya kyabwe era n'ensonga yabwe etegerekeka nti obwavu bwali butuluma ne tukubira muze ntugamba muze tuwe ku ssente problem eriwo gowe owa opposition now wa independent opposition leaning alwanyisa Museveni atandika okubeiringa out nga gwani abaina ali mtebalina buzibu olwanyisa buli bwanguzi olwanyisa kukozesa sente za muwa musolo mutawe owe Masaka okube namutawe is independent yajjanga independent nawangu ne kwa twakubandi akoze nyine nene kutemega jamuwa era yali bamumma bumme kadi okujiwa mukyala wa Sebuufu
Sebuufu John Mary Sebuufu mukyala we gwe bawakadye Woman MP Masaka district naye bagamba waliwo obuvuyo si yali asaanidde ogifuna ono namutaawe ye yali asaanidde ogifuna naye kimayire bagenda muwa era namutaawe bampuuga be bamupushinga ennyo okujja nga independent bageza kusasula John Mary Sebuufu musajja wattu naye bategeeza okugamba okulembeze buzibu ate n'atayitamu teyayitamu olaba ababaka mikwano gyaffe abatula nnyo omwaka gwe nabadde naye takyali mubaka naye yali mubaka adde naye ku woteera wejjo naŋŋamba nti buli woowulira olugambo nga lutuuse mu bantu nga luva mu paliamenti nga lukwatagana ku ssente toddangamu kubuusabuusa ziba zaafulumye naŋŋamba nti naye waakuba waliwo ekirala kye tugenda twegendereza fe abaabalako mu paliamenti awo Museveni ono alabika yennyini ate yatuwaayo nga tetumanyi naŋŋamba nti omanyi lwaki nti baba wa ssente naye ogenda okwetegereza nga abamu ku baali basinga nga bakolako olugambo ku ssente ezo ng'ate babanga bamuzeeyi bennyini bantu ba Museveni n'agamba naye oba oluusi yaba akikoze nga ayagala akuwese guno omukono akulabise wano bakalojja kwebuuza eddeyo zikozese mu kampeyini ate okugulirira abantu bw'otuulira ka vidiyo ka Leader of Opposition ke yataddeyo who was at the parliament at that time okushuutinga kye baatuwadde tekiri very clear era oli yakwata ssimu kye badde babuuza nti akavidiyo ak'ekiro kateeka kuba nga akwatibbwa mubaka nga wa NRM n'akawasa ennyonyi kyova oli eyaliko MP kye yaŋŋambye nti tulina ebizibu bye tubeeramu ku paliamenti awo naye twagenda okkizuula ng'omukulu yennyini atuwa ssente ate alabika oluusi n'okutuseetinga Ssennyonyi ye oba oyagala oba toyagala awo tagenda vugajizibwa lwamiti yazze n'amaanyi ng'olaba ne Paul Kakande ayagala yaawa Paul Kakande nina omuntu gwe nabaddeko naye nga twogera musajja we n'agamba bamunoonyeza constituency siwe masaka eyo simanyi gy'ava naye bamanyi awo wo omanyi badde wanezijjukira koyogedde akalamiti okimanyi nti no Ssennyonyi ye yatuleetera ebyampuuga Ssennyonyi akoze bulungi by the way naddala ku level kwe yajjira nga anyoomebwa omanyi the elites have the class of things are supposed to be done naye public because mpuuga ya influencing the elites ne bamukkiririzaamu na influencing even the public ne bamukkiririzaamu kakati elites at times they're just rigid elite anywa enzooyi talina nsonga but akuzaamunywa era awuliriza capital awuliriza ssanyu talina nsonga but that is his radio kati abo olumu preferences ne choices zaabwe zibo zakukyusa naye bano abantu ba bulijjo ali Ssennyonyi has proved to them nti ngwanidde at 37 years of age obontegeera abaprovinze naye kati nga tetulinava ku point eyo mpuuga ekintu kyali influencinga ekya G20 kyakomawo kati G20 egenda kuddamu okulinayitinga mu ndowooza yange after card eyinza okumaliza nga eringa mu G7 or 10 awo eba tekyali aba alina gigalawo bugazi kubanga yali akoze akantu nga agezaako okuwamba ng'awambira munda naye nze ndowooza and it was working well by the way ababaka okubanga beewa ssente bagenda mu constituencies omanyi omubaka okukwata obukadde 2 nga oli mu kuzimba ekkanisa n'abuwaayo it was good naye nze ndowooza problem yali nti nno okunyooma sobola kubanga nekkiririzaamu nti nsobola but timing oba kitegeera nze kunze ndowooza the nigga yali agenda kufuuka politician owamba alaba Besigye nga bwe hijacking amaanyi ga Haji Sebaggala Mpuuga would do the same because if we go into 2026 and things do not come out nga buli omu bw'ayagala the question will be kati what else are you giving us nga wabaddewo the royal Mpuuga byonna abikoledde twandibadde tusabe please nono naye wuwo omukole ki oba ontegeera because they had the same pushing factors the Catholic Church Uganda oba ontegeera nti Catholic gamba naye wabanga akuwaddemu emyaka 10 naye muweemu nemudde Mmengo naye waba akuwaddemu naye mukole ki kati lwakuba nti obuzibu abasajja bano balowooza ebyobufuzi babisoma babimanyi
Which I think it is very wrong. The numbers that have read the books of this generation bakitegedde but those struggles nzibaddemu naye waliwo omuntu gwe weetaaga okubaako era nina we nalabye namboozi ku kapodcast ke ng'agamba baatuula ku sharing youth center nga beerondamu omuntu omanye ekintu ky'okupushinga one figure tekitandika leero nga kikolerawo nkya bajja bagira era olaba baatandikira ku rally ya Amama Mbabazi Masaka we baali bagamba naye ffe tunapushinganga abantu abalala naffe twepushinge kati mu bo okwepushinga ne baagala balondemu omuntu ne bagamba Nambooze yambala engatto n'abagamba mumanyi kyekitegeeza okugenda Karamojja okugenda ekisolo okubeera national figure kati Bobi Wine wajja n'akyambala bonna baali bakitidde ate bagenda okulanga akyambalidde ddala so yali ali ku uploadinga Bobi Wine okuba nti nno yabajuna najja nga bo babadde tebayina muntu gwe bagenda kupushinga buli omu akyaganye ye n'agamba nti no kanzije ate n'akikolera ddala bulungi n'ekirala nti yorede Bobi Wine yayorede nga gyali nga artist nga yeetaaga kujja kukyusa face kubaga nti linaze nga wamaviiri munnange nno kankubulire olaba Sebagala oyo Sebagala nti no yali w'amaanyi naye yali talina national appeal Lukwago oyo omulaba nti no w'amaanyi nnyo e Kampala wano naye Lukwago tosobola kumutwala Arua n'empigi nno ewaffe ssebo natuukayo nga tebamanyi Lukwago ne Masaka ewaabwe basobola okuba nga bamumanye erinnya Lukwago biki naye nga wayogera tebasobola kuwuliriza abakazi baŋŋamba okusooka okutegeera Lukwago mu biseera bya Jennifer nga babirako NTV akawungeezi kyovala by the way bannabyabufuzi ba Uganda munabyabufuzi gwe mujala muti bamuyita Lutamaguzi Andi Lutamaguzi asobola okukubira Buganda yena n'agikuba ku ttaka asobola okukubira Western Uganda asobola okukubira Busuga Northern Uganda because tayogera bayinza omukuba Lutamaguzi mute Lutamaguzi mute nekyemadde gamba nti ekirala nti bampuga bano kye bataabala Bobi Wine ono tactics zonna zibadde bayiteeza politics obuzanyi bwa politics badde bakozesa ebbanga lyonna obukodyo bonna bakozesa osuula abantu bayimusa bapushinga n'ebirala ebisinga byonna bakozeseza ku Bobi Wine bigaanye okuvya dda ku President Museveni n'abantu be obukodyo badde bakozesa okukakkanya abantu bonna badde bamuvuganya ojja kwetegeeza tactics tezikyuse nnyo ze bakozesa ze bakozesa mu 1994 ze bakozesa mu 2000 buli kalulu olabanga ebintu ebisinga badde nga babikomyawo nadda President Museveni ne ttiimu ye naye ku Bobi Wine byonna bagenze ne babyapplyinga ne bigaana kitegeeza nti oba oli awo nti mu byabufuzi bya Uganda twafunayo ko politician atali wa bulijjo nga bw'omwapplyingako ebintu ebirala byonna bye muwadde mumanyi nti bino wano talemwa wano tumulemwa wano tasukkawo kwono nga bigaana paka n'olwaleero kale mbadde nsaba awo tuveewo tweyongereyo tugenda tugenda kumaliza na nsonga eno ya kyakino olunaku olwaleero avudde amakyago olunaku olwaleero nakola press conference first of all okuddamu ku bibadde bitambula kunaku olwa yali weekend kyakino ya attendinga bagiyita week bagiyita innovation week bw'amala okuva ku kugundi eyo yagenda ku mukutu gwa X n'agamba mbaddeyo naye yatandikiraawo okugamba nti neebuuza lwaki fe abayizi tetuweebwa mukisa kukola ki kwogera wabula ekifaananyi ekyo kyakwatibwa nekiteekebwa ku mutimbagano betwandise ba foot soldiers ne bavaayo ne bakivumira ne balumbiramu ne taata yawalirizibwa ku lunaku olwokusatu okuvaayo okufulumya ka vidiyo ng'alagira mutabani we okwetonda nalabako ne anko naye ng'agamba omwana yeetonde wabula mu mwana bwazze ekisooka taresponinze ku bintu bya family alaze omutendera nti eri family tata abayogedde so yakola ki naye azze n'addressinganga guilty president era n'atujjukiza obuvunaanyizibwa bwe president yakiikiridde abaana emitwalo 4 n'ekitundu abaana emitwalo 4 n'ekitundu abo kati tusooke tugende mu nnomo nti buli mwana aba ne mama ne taata ne musolo bbaamu abooluganda ekitono yali akiikiridde abazadde abawera emitwalo yali alina entoto abantu emitwalo 13
ntwala 10 yali akiikiridde abali awo so yalina okutuusa ebirowoozo era n'agamba nti era bw'aliweebwa omukisa okubaako ewala gy'akulembera tugambe ng'omubaka wa paalamenti tolimubuulira by'e Kasanda South ng'abantu b'e Kampala Central baagala mazzi wadde ab'e Kasanda Gorodi ata bababba ajja ffa nnyo ku bya Kampala Central kyendowoozezza nti abadde organized nnyo kenjagaddemu akantu akalala atuuse okwogera gundi ey'Oluganda paka nga baleese speech ye aganye okurespondinga lwakuba nti community yaffe mwetwogera abantu basimadde nina kyenja okwogera naye ne ngamba kankireko ekyo nze kunze nga nze oba lwakuba kale madde ndolodde ndi ttiimu ye naye nze mbyagatte tandikiddewo ekisooka tumukongratulatinga ekifo kye yasobola okuwangula si kyangu abantu ab'amaanyi bazimbiddwa ekifo ekyo ne batigomya eggwanga lino nga bebali everywhere naye nga bazimbibwa kifo ekyo era omukongratulatinga ekirala kye nalabyemu kye njagala okumwebaza nti teyapapye wakati ng'omuliro mungi nnyo nga baagala wulya kyayogera ogamba kingomanyi bakuvuma left right center ebivumo bijja osobola okupapa n'obaako kyokola oba n'oteekayo ekiwandiika amangu ago ku speed nga bye tuzze nga tulaba naddala abantu babadde bafulumya nuduzi zaabwe nga balina engeri gye bapapa ofulumya ebiwandiiko waliwo naye yafulumyako nuduzi kubukedde eyo aba yakateekayo ekiwandiiko bakama baffe ne bajja ne okoze kyaki ffe twali tulina nteekateeka ndala naye omwana oyo kyensooka omwebaza nti teyapapye nti olaba nti pressure teyamukkiriza kukola kyakupapa ekirala nze natutte nnyo obudde okuinterpretinga obuvidiyo bwe nabadde ndaba abasinga batunidde ekifaananyi kyebikubiza na President Museveni naye nagenze nendaba obuvidiyo bonna omukolo nga bwe gwatambudde nga bw'ointerpretinga obuvidiyo omwana yabadde ayimiridde emabega ng'anyiize bw'ati azinze emikono bw'ati era President Museveni yennyini ye yakyuse yennyini n'amutunuulira bw'ati naye ng'omwana yeefuula atamulaba n'amukoona nako n'amugamba akole bw'ati ekigalo mu bifaananyi omwana n'agaana nga kikulaga nti ono omwana tewali kifaananyi kyonna kiraga face expression nti yabadde happy okwekubya ekifaananyi ne President Museveni oba yadde happy okulina na President Museveni oba okumusisinkana ng'abalala bwe babeera because abantu omusisinkana Fountain of Hono okyamuka amasannyalaze gakuyitamu ng'omuntu omulala yenna nti kwono omwana saakirabye yabadde ng'agamba nti kyabulijjo nti bulijjo atera osisinkana President teyakyamuse era n'ebifaananyi byonna wedde ali bw'ati nga bali ku mutimbagano abaasama banna omukulembeze tasisinkana naye ne Adamu Kungu akubuulira buli muntu ina Katonda gw'asitudde tasisinkanitika kino nze nkyogerako at least interactinzeeko na babiri yasuka yali Katikkiro yanninnyako n'akyuka n'ampita erinnya nawulira nga emirembe sigimanyi yaddako yali Kyagulanyi anti kyofulaba era nange nkugambye nti kobeera ani kobe nga President omwagala tosobola butakyamuka ng'omusisinkana naye omwana yagaanyi obuvidiyo bwonna muddeyo mu bulabe kyovula buli muntu yadde alumba omwana nalowoozeza nti omuntu naye kati yawaddeyo budde kwetegereza bintu bino oba yalabye olaba ekifaananyi n'akomaawo naye bw'obanga walagoberedde obuvidiyo bwonna mugende mubukebere ku TikTok abaana abamu babutaddeyo ojja laba reaction y'omwana expression y'omwana teyina kyonna kikulaga nti mukyamufu asanyusa osisinkana President Museveni takirina kitegeeza nti wedde yabadde nga alina byeyemulugunya agamba senga mumpa omukisa wano nembyanjula nga omusajja ono akyali wano okitegeera so ekyo nakyo nakirabira mu credit olwekyo n'okumugamba kukola ekigalo era n'agaana ekirala kye nalabyemu nti omwana nga yewe mba nfunye omukisa ogwogerako naye kyakiiro kyensobola omugamba nti kino kimwashalinze mu byobufuzi eno event yamwashalinze mu byobufuzi because essaawa eno okubanga okutta internet bwotyo incident yeesoose ebyobufuzi n'okwata eggwanga lyonna bwoti internet yonna n'ogizingako oba omaze okubeera ushered into politics kati kyonna ekiddako okuvaawo abeere nga yeegendereza lwaki nti akkirize engeri gy'ali muto bamuzimbe wabwo byaba atamanyi akyalina okukula akkirize bamuzimbe kati ng'ekimu kyekino tebakuyita okugenda nti omukolo nga guno ogenda sisinkana President Museveni abantu abamu balina ebintu bye bakola bwe bamubuuza ogenda genda wa Simon Kawala atakuyiseewa aliyo nani aliyo ne unique kwolwo n'alwala kwolwo n'afuna ekisujja ne bamutwala ne mu ddwaliro ne bamulaga nti aliko ne drip naye ng'oluusi kye yeewala kusinkana ani nedda kyembadde gamba kyekino nti oluusi otuuka n'ogamba nti politics byakubala buzannyo
game card nti abantu bange benkiikirya mu moment bweti banandaba batya kiringa essaawa eno nga tugenda mu kalulu waliwo ebintu byotasobola kukola naye nga ate osobola bikola nga ekisanja wakakitandika naye oba onootera okuddayo mu bantu olina ebintu byeweegendereza okukola kati gwe okimanyi nti essaawa eno omubaka alina okukuba ekifaananyi ne President Museveni newankubadde nga byobaddeko bibadde by'amakulu essaawa eno kiba kizibu nnyo okuddayo kunyonyola abalonzi mu kaseera kano nga tuyingira mu politics nga tuddayo mu kalulu so nze ndowooza nti omwana nga ye byasobola okuyiga nti on another day ng'ayingidde wali mu kalulu akaddala ng'avuddeko eyo level ng'afuuse politician ow'amaanyi byasobola okureflectinga n'abaako byayigira ku moment eno nti olw'olumu osobola n'okulwala kwolwo n'otajja okwewala okukuba ebifaananyi nani afuusibwa bannabyabufuzi abamu abatwesibyeko naye nze maybe kenyinza okugattako kamuloni maaka nti wakati nga waliwo abagenda okukwogerera ng'olina good counsel nene kubwayo kyokka nze kyendaba kyasobola okuyigamu because mu byayogedde Makerere University is a public university. It is supervised directly by the government. Kiza president yasobola okujja wonna waakoze eki abaana abalonze omwana oyo baagala abakiike baagala akiikirira ebirowoozo byabwe oba ntega kyovula nti yabadde n'ekibuuzo lwaki ffe tebatukkiriza kukola ki osanga yabadde alina byayagala okwogera nga ne president akola ki kubanga president wa Uganda tetulina okukkirizayo ekintu kimu naye alinganga mulalu asolokera ku makya n'agabira awo oba kitegeera najja n'agamba nange problem ya industrial week yaffe eba gundi eri bweti obuzibu sente zino batukyajinga nyingi otegera bulungi president n'agamba ezo bannaye muzijja osagala kuddamu zikola ki aba akoledde abayizi bakoleze ki naye nze kyendowooza kyaki balina okuba ne media team bano bandigenza okufulumya biraabe bakyusizza nga media team eyiye ereeta ebiki n'abakulembeze kye balina okukola bano bagende okutwisitinga bye baleese oba obeerera yivu nze kyendowooza bwe buweereza obuki kubanga bw'obulawo okitegeeza n'eddoboozi olibuzizza olikoze eki era kye tuli mu kubonaabona n'ababaka ba paalamenti essaawa zino nti omulodi nga essaawa zino gavumenti eri mu kuyiwa ssente nnyingi mu kibuga Kampala because you don't want to associate yourself with government kakati obirese bigenda ogenda sigala obyogerako buki zipaka nakati ndowooza omulodi alina okubeera nga bagulawo ekkubo kukwiniziwe anti ayinza okuba omukisa tebasobola kugumuwa oba ntegere kati mu mbeera efaanaganako bwetyo president yazze kakati you raise your concerns nti president ekkubo lyo likoleddwa ne bannakampala nze saafunamu mu lisiti y'abannakampala bakoze emirimu ekyo president Museveni yandikyagadde abakozi abakola mu Kampala benga bava Kampala ontegedde bulungi nti waliwo roles ezaffe ze tulina okuzannyira abantu baffe naye olumu ne tutazizannya kubanga tuli mu kuzannya politics bwakutaasa ffe na bannyumba yaffe so nze ndoza Churchill to play safe next time be with your media team ate kisembayo ku Churchill nze ndowooza abantu abamu Churchill oba otulaba abamu baadde bakuvuma abamu bakulumbye n'okukulangira ebigambo ebyo naye nga tebakuyinaako nnyo buzibu abamu balina obulumi bwabwe ku President Museveni nga n'okumulaba obulabi ng'akulinaanye bawuliranga naawe abaliddemu olukwe kubanga balina obulumi bwabwe abamu balina ebintu President Museveni byabakoze oba gavumenti ye byebakoze abamu bafiiriddwa famire zaabwe lwa gavumenti eno n'ebirala kati abantu abamu baboogera abamu tebawoogeranga basinziira ku ekyo kibaddewo boogera kusinziira ku bulumi bwe balina ku mitima so oluusi tubategere ne tubaleka n'ekirala nti NUP erina etteeka lyayo nti bw'ojja okwesimbawo mu kamyufu ne bakkuba oba bw'ojja nga independent nga tebakubye mu kamyufu eba tokyali memba wa NUP naye akizzeemu ekintu ekyo kati bw'abanga ono mwana kitegeeza teyabaddewo NUP Makerere University yayisa etteeka negoba partisan politics essaawa zino abaana be banona mu bibiina is affiliation kaadi eyo terina weekola because kaadi y'ekibiina ekola nga ne ku ballot era kamanvuli kwekali beesimbawo nga bonna abeesimbawo baali ba independent kyataafuna is mukisa to be the official affiliate of National Unity Platform naye era yakifuna lwaki nti kati kaadi ya Churchill terina kubeera ya kabonero kubanga already ye agifuna mu musaayi tolina ngeri gyogenda kijja ku bantu kimanyi nti nno abantu okutegeera nti nno mutabani wa Nyanzi bakitegeera nga amaze yitamu nga bamumye ekaadi nalabako nowa NRM agamba nti wa NRM awangudde akalulu ka Makerere nedda ngamba eno muffe ne muffe eno bigenza okufuluma byafuluma bufulumi ne tubitegeera kyagamba kyekino nti muffe twali tetumumanya namumanya tumutegedde wano naye Makerere baali bakimanyi baali bamumanyi kubanga okusinziira ku bigambo byayogera yagamba
yabadde na w'amaanyi okusinga bano bakandidenti abalala ku ground babadde w'amaanyi nga ye ebimu bye badde bamumanyiiko era nga bakimanyi nti mutabani waani wa Nyanzi kivudega nti kadde olwedde abadde agirina nze njagala ozingibe na response ye ndi sijagamba ndi timu Churchill ne simuyinaako buzibu yakoze kye yakoze mu buyinza bwe ng'omukulembeze w'abayizi ate era we tugenda n'ebigambo bye yayogedde ebyokuba nti no abayizi tebabawa mukisa kwogera oba oli awo yabadde ayina ensonga zayagala President Museveni ategeere ng'era abakuweebwa mukisa kuzoogera ate eno twandibukubidde engalo okimanyi nga bwe twalaba Ronald Mayinja bwe yali ku show ya Catherine Kusaasira n'ayimirira ku stage n'ayimba ebiyimba bye mu maaso ga president ffenna ne tugamba Ronald Mayinja olaba akoze ekyo musajja nnyo naye ate yatulaga nti obusajja bwakoma wali wabe bwamuleetera obuzibu kati Churchill yabikola byonna yaliwo abantu ne bamulumba nekireetera ne muzeeyi mu paniki ey'ekitalo okuvaayo naye n'addressing ensonga gye nalabye nti no muzeeyi yayokyezza Churchill yabaddeko ku call ne Mordecai Muliisa yali omunnamawulire wa NBS kati ali mu America n'abagamba kiri kyobadde oyogera ekyokuba nga si musanyufu na biki n'agamba tunuulira ekifaananyi nga ntudde ne Museveni I want you to interpret it nze nasoma geography photographic interpretation yes goŋŋambe nti nabadde ndi musanyufu okubeera naye nabadde ndi excited okubeera naye oba nabaddewo lwakuba nina okubeerawo ositegeera abantu bano bonna abalumbye Churchill gwe boyise ba foot soldier kyemmanyi si ba foot soldier bawagizi abawangaalire abasinga tebali wano abantu abo tuzze tubalabako ng'era bo balina engeri gye bakwatamu ensonga nga tebasooka kukola ki kwekenneenya era nze nina obuzibu n'abantu abo abavaayo ne balumba abakulembeze abali muki mu buyinza because tosobola kukwata MP waffe gwe tuyina ate n'omujolonga kitegeeza nabali abatali ku saidi yaffe bagenda mujolonga anayimirira atya mu bantu okwogera ensonga nga mwababe mu mujolonze so kati abantu abo bazze babikola nnyo ate njagala tukkirize nti no Churchill yagudde mu ambush etali yiye abantu bangi nnyo balina akakuku ku chairman Nyanzi n'engeri gy'akolamu ebintu bye olw'okuba oba muganda w'omukulembeze tebamugambako na biki bantu bangi nnyo babadde baagala nnyo okumulwanyisa naye nga tebafuna waazi kati bakuba Churchill naye nga bakubira mwani chairman Nyanzi ate najja n'amakinga statements n'atuuka we baagala wennyini ng'era nze nsuubira ebintu bino biyinza okuba chairman Nyanzi waba abadde mu 70% ku kalulu k'Ekawempe South ayinza okuba yazzeeko mu 40 mwali naye ŋŋamba nga yakendedde ratings kubanga abantu batandise okulaga nti nno ono tavangayo walabye nekifaananyi kyekyo we yali yeesimbyewo ku bwa MP Kampala Central nga wa NRM ne bakikomyawo okitegeera so bagezaako okulaga nti nno ono bulijjo tumuyinako obuzibu ke kaseera tukole ki tumukube naye unique awo wennyini okimanyi nti wakati nga twogera ku abantu abo abakubye Nyanzi tuyinza yeekubizza because abantu abo abasinga badde tebaavuddeyo paka nga Nyanzi ayogedde bamu baalizaviza comments zaabwe ne basirika Nyanzi bwe yayogedde n'ayokyanga bw'ogambye nabo ne balyoka Nyanzi okuvaayo ku addressing ensonga eyo nga afunye voices z'abantu nga beetaaga okumuwulira nga ayogera ku nsonga eyo ate era naye ng'omuntu omukulu
munnabyabufuzi akimanya ekintu ekyo ekyakoleddwa kyabadde kimukuba in a way, so yabadde alina okuvaayo n'akya addressinga, naye ensobi gye yakoze yakugamba kyaki nti waba asobola resigninge. Kyabadde kibi nnyo ekyo. Okitegeera Wemba nze Nyanzi kye nabadde nsuubira Nyanzi kyadde asobola okukola ng'estatement ey'amangu nga bwe tukakkanya omuliro. Nsobola okujja n'empa report eva mu conversation gye njogedde n'omwana nti bannange nange kaba bangambye byamusanze taliiwo nti yadde mu America nti njogedde n'omwana naye omwana ngambye bwati ne bwati ne bwati nange kye yakozesa akitegedde kuba saabaddeyo nebwe n'atuwa report oba conversation gy'afunye n'omwana biki byayogedde n'omwana naye ate ye bwe yazze yadde ng'alaga ntanaba nakwogerako na mwana. Kati ekikubya Nyanzi gwe chairman wa Kunga eri mu office ya mobilization. Nyanzi ye director wa mobilization. Ne family yo nekulema okukunga. Ekyo kibuuzo. Okisegeera. Ekibuuzo ekyo kikola. Bw'oba towadde kitiibwa office ya Gidi president. Na byerina kukola. Ati ekyo kibuuzo bwe kikolera wokka. Ati enembeera gye tulimu tetuli mu usual times. Nti ebintu birina kutambula nga bwe birina okubeera. Okulya ne mu lutalo mu nsiko balya. Anayenze kati olaba omuntu agamba nti tuli mu biseera bya bulijjo. Afaanaganira ddala n'owa DA agamba nti tuli mu struggle ate muwasa. Owa DA yakyogera. Abadde n'abakye waliwo n'abalala bakyogera nakyulako ku wadde gaga. Ofaananira ddala n'owa DA alowooza nti bwe tuba tuvuganya Museveni tetulina bbana maki. Twaliwa wano ne mbagamba Museveni yakola embaga mu lutalo. Kitegeeza nti wadde mu kaseera. Anti kati struggle eno gye tulimu ate tekuggyako bulamu. Thank you. Anti kati mu bulamu mwe muli obuvunaanyizibwa. Tekuggyako kuba nti nno ogenda kwegatta ne mukazi wo. Okitegera wakireke. Tulina okukyogerako. Kubanga twaliko waneno Zaake. Zaake ebiseera bye bamukubiramu ne bamusuula ku ddwaliro e Rubaga. Obijjukira. After emyezi 9 ne bazaala. Buli omu ne yeebuuza nti bannange omusajja yalozaako nga mulwadde. Okitegeera. Kati njagala nkubulire Simon. Reactions z'abantu zonna ze tufuna. Si nti no buli muntu areactinga amanye ebintu bwe bitambula. We nkugambira nti we are not in normal times. Ekyo omwana wa Zaake ekyo abantu bawadde assignment bagenda batandika genda ku Facebook yange era nakyogerako mu time Zaake we yazaalira twakubaka flashback. Twakubaka flashback ng'ebiseera ebyo byonna yali mu ddwaliro. Byebino eby'omukazi byagamba nti nno oli mulwadde onaalyako oba asobola kubanga we bamukuba yali ava mu kaboozi ekiba yali munafu. So Nyanzi ekyabadde kisinga omukubya butakunga famire ye kugiteeka ku saidi yaffe. Okitegeera. Omwana waavuddeyo annyonnyodde ebintu nga we birina okutambula. Kyekiri kye wagambye ekya Lord Mayor okubanga yali alina okubeerawo nga bakomissioninga oluguudo olwo. Nti no wadde tokwatagana n'oli omusajja. N'obuvunaanyizibwa bwo. Gwe nga Lord Mayor w'ekibuga jangu obeerewo ke kaseera k'ofunye omwatulire. Okitegeera. Nti no obeera ogamba nti no olwanirira bannakampala ng'ate olaba bano abasajja bulijjo oyogera tebawulira. Kati omusajja ali awo mugambe ssebo temugenda kuwanga abagwira contract kuzimba makubo gano ng'ate tuyina. Anti kati olaba waliwo omusajja ayinza okugamba nti office ene ebbanga lyenjibaddemu nali nkigezezzaako naye bw'otuukawo ekibuzo kiri nti banaakuwa omukisa okubimugamba. Lord Mayor w'ekibuga tasobola kujja. Nawulirako Mayor Mutebi ow'Ekira bwe baali bakomissioninga okukola oluguudo olwo kyali Wajjala Najjeera Kasangati Bulindo n'agaana okubeerawo. N'agamba nze seetaaga kubeerawo kubanga contract baagigabadda biki byonna. Naye nga nze omukulembeze w'abantu bano tuli mu constituency yange. Nti mu Makindye East mwe bakoze ABCD.
nzaawo abantu bange ripooti okimanyi ekyo nti no nsobola okufubutuka ebigambo awo buli omu n'ava ku byakoleddwa ku kkubo nadda ku nsonga zino osegeera kati omwana kyagezaako kukola ki okutunnyonnyola nti nina constituency gye nkiikirira ate mwerabidde nti no ku university bajjawo partisan politics era ku university okimanyi nti no balondera online nanti kyovudala gwambye nti nze nadde ensuubira chairman nga tanaba kujja kwogerako gye tuli asooka ayogereko chairman yabadde talina kwogera Bobi Wine alina ekintu kyatusomesezza waliwo ensonga z'olina okutunulira obutunuulizi n'oziraba ne zigenda ne zivaawo ekisooka toli mu ggwanga ekyokubiri tulina ekirowoozo ekyatuweebwa nti oli mulwadde si kirowoozo ekyatuweebwa ante tumulaako ng'ali ku macupa ontegedde bulungi naye baatugamba yagenda kumukola ki kumujjanjaba kakati olina all the rights to keep quiet ati kino kindeeta ku gundi eno the Centum family Mulola is not a high time things concerning the family to get one person okuboogerera kubanga kati nze saa zino nesimu ya Mickey Wine mayi kati YouTube yazze bwendaba Faruku ng'akyaziza Banjoman what comes into my head nina ya Mickey ankyaze Mickey goine yakakanyani omukyalo oyo Kayemba oba ntegere mujja genda okusanga your statements are contradicting but then those contradicting statements are authority senga wa Churchill Centum amuboggoledde tugenda kugoba mu kika that is a statement ensonga lwaki bwe nakolako interview ne Chosen Becky yatambula nnyo manager wa Chosen Becky agamba authority that is authority anti kati enjawulo eri mu eno family nti bano bonna balingaawo gaa nti buli omu alina akazinga ke wali ntino yafuga kati Mickey Wine bw'omukwalaganya ne Banjoman feno mu public buli omu tulina kye tumusuubiramu tulina engeri gye tumwagaddemu baavaayo dda ne bakola amannya gaabwe ne problem eriwo bonna bamaliriza bakulukutira ku muntu omu bali ku Kyagulanyi naye ate omulembe gwe tulimu gwa kuwa ndowooza nti oluusi omuleka naawe ndowooza ye kiri kyenkugambye ekya chairman nyanza obutavaayo kwogera endowooza ye newe atangi gituwadde ngamba kino kyagambye ekya family anti nkugira nti no ye taata newe yandisirise ne kiyitaawo ne family eno okubanga buli omu asobola okwogera nze ndowooza engeri gye baafuna dda amannya ng'abayimbi bandisigadde nga boogera ku by'obuyimbi ng'obo bali bitinze nnyo anti kati omuntu gwe tuyinza okuggyako okwogerera politics mu family eyo basobola okuba abantu babiri oba basatu nti batulaze beesembyewokko nti no even before Kyagulanyi okujja babaddewo ye asobola okwogera ne tuwulira but Banjoman wajja okwogera ku politics kikirize kigaane ayina statement gyagenda okukola ng'ekuba family ku nsonga za family manyi lwaki njogedde bwekyo nti interview gyogenda okukola ne Mickey Wine ogenda mmaliriza nga omubuuziza endowooza ye ku bintu bingi it is okay era asobola obbiwa but anything controversial and burning at that particular time noonya they need to okuzirowinga down to one nti bannange let's keep quiet oba twogere kino naye ate era Saimo waliwo family ezikihandolinze nga zisobola okibeeza nga tezifunye mwogezi wa family lwaki nti olaba kati bano abantu abamu twagala bajjako kusobya kwabwe nga bo nti omuntu asobola okujja mu kamera n'ayogera bulungi nga wa family n'ojja n'oyita Mickey Wine n'omujjako interview n'akwendowoozayo kuliri puzzle n'akwendowoozayo kwani kadde ne bwe butuuka ku kino ekya family n'akugamba sinaba kwogerako na chairman naye nayogeddeko n'omwana yaŋŋambye bwati ne bwati nga wa family okitegeera ye n'agamba naye ensonga ezo ndowooza ajja kuvaayo as addressing bwaki n'akivaako okitegedde bulungi okiwulidde ekikyo ojjukira interviews Mickey Wine ze yakola lwe balina show ku lunaku lwe lumu ne Gravity ozijjukira nti nate abantu beeyongera nnyo okumwagala nga akulaga tali ku NUP People Power Kyagulanyi naye ng'akulaga nti nno akikoleredde okubeerawo era ne Katonda yamusobozesezza okuba nga akola ki atuuka awo
nti eno Gravity bamukubanga lwa politics nate Mickey Wine tebamwagala lwa politics oshegeera so kati nsuubira asobola okwogera naye nga tayogedde biri kale njala tumalirize bannaye weekend tebadde mu bingi naye ate saagala tukole kiwanvu nnyo Remax zesembawo nze Remax zange njagala kugamba ababaka abagenda mu kalulu kano ketugendamu nti bino ebintu byemulaba ebigenda mu maaso ebya ssente mubyegendereze nga bwe mwalaba ekyatuka ku Honorable Mpuuga ebitaano ne bifuuka ebitaano n'ab'e Masaka ne babimanya nabo ne bamugala naffe twabitegeddeko ebitaano so omubaka yenna zino ssente Joel Ssenyo ezaali mwogerako miliyoni 10 yinza olowooza nti bigenda kukomaano biboozibozi abantu abo ab'NUP kati mbatunulira mbeegendereza Joel Ssenyo Bobi Wine ne ttiimu yaabwe y'abalubongo yaabwe basobola okuvuga ekintu kino ne kivuga paka ku ground n'ab'e Kasokosa abaakwakalu ne bamanya nti watute miliyoni 10 so nze ndowooza ababaka mwegendereze miliyoni zino 10 ziyinza otutuuka ku ground ne muba nga mutulabyeko nnyo. Remax zange sembayo njagala okuweereza abawagizi ba politics ti politics ono tuyina we tuyina okutuuka ne tujjamu emotions tuyina ekintu kye tulwanirira naye ate tetuyina kwokya nti olaba engeri gyekiri nti buli omu essaawa zino alinga munnamawulire buli omu yeetunuzaamu kamera naawe endowooza ye ate awe endowooza ye ng'alina kwe yeesigamye aleetera okuba nga twokya nti era abantu bwe bavaayo okwataakinga NUP takugamba nti no Bobi Wine said so and so naye akulaga nti abawagizi ba NUP oshegeera be bavumaganya teri abawagizi abamu nalabyeko oyo omusajja simanya ye Dogo Nation Afulanda ni akuba embwa sebo yakubiddemu Nyanzi okitegeera ate matandika okusiibwa ate kuffe bakola interviews kati mbadde muwagira Afulanda kati nawe mutuse time ndaba gye kigenze tekinyuma ate muri kuffa abakyogerako nze ngamba tukakkane tuwa abakulembeze baffe ebitiibwa oli ne wabeerayo kyezza atya ate tojja mukubira eno kiringa nga edda nga we twakulira nga osobola okuba ng'olina omusango gw'okoze naye muzeeyi wo n'atakukubira wali n'akuleeta ewaka bulungi nnyo nga nawali akuwolereza n'ojja ewaka n'alyoka akwokya okitegeera kyekikipinga ekitiibwa ekyo kale neyanza neyanzege nga tumaliriza nze ndi proud olw'ekintu kimu oba bibiri nina omulimu gwenkozeko nkozeddeko emyaka 9 siinaamu warning letter siinaamu suspension situlangako mu DC naye ate siri omu ku banyigirwa mu ttooke toli wa fence ontegedde bulungi lwansonga nti nze nayiga kye bayita okukola n'omuntu oyo gwemba nkola ki tufunye nnyo obuzibu ne politiking mu bakulembeze be tulina we batubba ssente kati nga zino bukadde 10 buli munnabyabufuzi ava yagamba ssente zaffe ziri mu kukola ki naye bannabyabufuzi ate tebayetaba mu kutukubiriza ssente zaffe zituweebwa tuzikozese bulungi gavumenti ereese projects nyingi parish development model bonna bagaga bikola ki aba opposition ne beebalama projects ezo ne kiwa omukisa ab'enalemu okukozesa obubi ebintu ebyo kubanga bo birabikanga president yamaani waabwe abawadde bo beegabule kati aba opposition basigaza ekintu kimu bo kujjanga every after 5 years okuvumirira mu 7 naye nga tebeetabye mu kuyamba muntu wa bulijjo buno obutono obuzze bumuganyule kubanga batya moment y'ekifaananyi eri ntegedde bulungi obuvune ensonga lwaki Katonda atwelevetinga n'atujja mu bantu ba bulijjo n'atufuula abakulembeze kwe kujjukiza n'okugaidinga abakulembeze abo waliwo meeya w'ekibuga omu eyakeera ku makya n'ajja w'ekibuga kyonna abantu tebaamutegeera era after 5 years ekisanja kye yaliko ebirungi bino bye yasimba mu kisanja kino mwe bataamutegeera bwe yadda yawangula ba president mutegedde bulungi waliwo okubana kukirikiya
yawe ekitiibwa Mpuuga kuliko omubaka gwe bagambye nti agenda beera muzibu wa kukuba kubanga yakozesa bulungi resources. Omuntu wa bulijjo buli bwali kufunamu kijja bba kizibu nnyo omuntu wa bulijjo kukuba. I understand oli opposition government ogikkiririzaamu naye bweyisa obukadde 10 nti bujja mu muluka gwo omubaka wa parliament kikakatako okumanya obukadde 10 butuuse ku muluka abantu babufunye. Ebyo ebibi byozuddemu byoba okwata bizeeyo mu parliament ogambe nti obukadde 10 bajja ku muluka gwaffe naye abaana bange aba NUP 50 n'abasindise bonna baabamye ssente. Otegedde bulungi olaba bwetutandika okukola follow up naye gwe because otegedde disparity development model ya President Museveni yagirese tuyaka nagiwuliza kakati ebibi ebirimu tosobola nagenda mu maaso bikola ki kyovula nti ekigambo nguzo omubaka wa parliament wa opposition yogera kigambo kimu bano babye buli kimu they are basic, they don't have details. Lwansonga tutya moment eri y'ekifaananyi obuzibu si kifaananyi obuzibu wabadde okola ki mu kifaananyi. Kyova abamu bagenda kiro tebatya kwe kuba kuba ekifaananyi naye tebatya kugenda okugenda tebakutya kulabisa kati ekyo kifiiriza ffe. So let's not preach against meeting the president. Let's preach against kutuvaamu ng'otuuse w'omukulembeze waaki w'eggwanga ng'ekisanja kye bwe kiggwako tuleete ffe gwe tugamba nti gwe twagala. Mbeere bulungi mwera. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.